Njagala okubanga mbabuuzako olunaku olwaleero nti musiibye mutya emirimu gye mukola gyonna gigenda gitya. Olunaku olwaleero tugenda kuba twogera ku nsonga za kutulugunyizibwa, ensonga za Kakwenza. Olunaku olwaleero ze tugenda okubanga twogerako, n'olwekyo tukubira essimu oyogereko naffe ebyamutuuseeko birowoozaako kyessaawa eno tali mu Uganda. Yafulumyemu okufuna obujjanjabi naye yogera naffe ensonga ezo otubuulire ky'ozirowoozaako nga tetunagenda luuyo nze kutandika kukwata simu yo. Njagala okujjukiza nti tuli mu biseera ebyokuba nti ebifo ebisanyukirwamu byagguddwawo. Njagala okutongoleza akafo akalungi essaawa eno akasangibwa awo ennamanve ekkolo. Oyitawo mu industrial area y'ennamanve n'okatuukako bulungi awo kali ku kitundu ekimanyiddwa nga Kolo. Akafo kano kayitibwa Kama Launch. Kafo kalungi nnyo, kafo kakakamu wosobola okuba nga obeera n'omwagalwawo oba ne famire, kubanga waliwo garden ennungi ennyo, waliwo ekifo ekirungi ennyo wosobola okuliira, waliwo ka garden akalungi wosobola okukolera birthday party, wosobola okukolera wedding reception yo, wosobola okukolera omukolo gwonna kagubeera ogw'okwanjula. Ate nga ku sayidi emu balina n'akafo akalungi abaana we basobola okuzannyira, n'olwekyo gwalina famire osobola okujjako ku Kama Launch ku weekend ne mu weekdays n'oba ng'olya kamere ate nga abaana bwe bazannyira oludda luli, oba n'oba ng'oleeta omukolo gwo ogwa weekend gwonna ne musanyukirako awo. Kafo kalungi. Kuba ku nnamba y'essimu eyo obe ng'oyogerako n'abakulu okole ne reservations ez'enjawulo. Batera ate n'okuba nga bategeka ebivulu eri mmwe abadigize abaagala okusanyukamu buli weekend, buli week. Olunaku olwaleero yogerako naffe ku bigenda mu maaso. Hello. Sebo weebale kuweereza. Kale. Nze Myasi, omutunzi w'eddagala ly'ekifuba n'essenyiga wano Entebbe mu Kitoro. Naye olina lya ssenyiga na kifuba lyokka? Sebo nina n'ery'okufuka ku buliri. Omukazi omukulu oba omusajja omukulu ng'obuliri akyabutobya eddagala ndirina. Okay. Nina n'ery'okwasaamirira. Bw'oba oyasaamirira awatali nsonga, nina eddagala. Eddagala lyo weeriri. Era nsaba Maama Joan anneekwate awone olumbe. Naye lwaki tokoowa ntalo? Kati era onoonya lutalo ku muntu. Anti ensi gye tulimu ya ntalo. Gwe olutalo lwa UPDF ne ADF tolulaba. Olutalo lwa Amini tewaluwulira. Olutalo lwa Donizera ne Big Eye tolumanyi. Ate olwa Farida Nakazibwe ne Nammere tolumanyi. Lino eggwanga lyaffe ly'abawommonga. Tuli ku nsonga kiryoke, tuli ku nsonga za Kakwenza. Ensonga ezo zennyini nange kwendi. Era mbadde nsaba ku nnamba ya Namwandu. Namwandu wani? Ani Namwandu? Owa Kakwenza, Lukira basajja. Ssebo omukulu akyali mulamu era yagenze funa bujjanjabi. Tali mu ggwanga. Naye ate era omuntu ava mu nsi n'aleka mukyala we oba girlfriend ng'ebule olunaku lumu okutuuka ku Valentine abanga alese Namwandu. N'olwekyo nsaba ku nnamba y'essimu ey'omukyala w'omutolosi. Naye kati ennamba eyo ogyagaza ki mazima? Ate ebyange olowooza bibeera bingi. Njagala kumubudaabuda mu kiseera kino ekizibu, muweeko ku masaayizi, n'oluvannyuma tuyimbemu oluyimba lwa Shiba. Luyimba ki? Yitayo nkoleko emikolo. Weeraba. Alright. Ab'Entebbe tubalamusizzaako. Ali ku simu omulala. Sebo. Tata Pogba, omutunzi w'empuuta wano e Bussi. Yes, Tata Pogba. Ensonga ziwulidde leero ku makya. Kale era omukyala yaziŋŋambye. Kakwenza atalina musango. Yes, atabbangako. Atavumanga ku muntu yenna.
ensi eno mu butuufu naye mu butuufu abantu babi. Mazima ddala bamulanze eki. Bizibu. Abasajja ne batwala embizi ze zonna ekiyumba ne bakikaliza. Obuto n'enkulu na byonna poteya. Mukama. Ate kyewuunyisa embizi nazo ziringa ng'ezabadde mu lukwe ne zitakaaba nako nga bazibba. Yakiri twandiwulidde nga zikaaba. Wamma kale pulizenta twogeremu ng'abantu abakulu. Gw'osobola okubba embizi etali yiyo. Ddala osobola. Sebo Taata Pogba. Mu butuufu Kakwenza baamukomeza. Kibi nnyo. Mbizi. Taata Pogba. Wangi Sebo. Tuli Kakwenza gwe twogerako omutegeera. Oli ku kituufu kye tuliko oba oli? Leka naawe. Ono Kakwenza Gideon alunda embizi ez'olulyo. Ani atamumanyi ku kyalo wano? Alunda eŋŋanda, enkyotala, ensoga, n'engisu. Sebo. Gwe embizi ozigula wa mukulu? Genda eri. Abakulu bw'okuba bakumulamwa. Wangi nnyabo. Maama Joan omulimi w'amatooke n'ebijanjaalo wano ezziroobwe. Ku faamu y'amajanja. Yes, agamba ati ensonga oziwulira. Bannange kibi nnyo nti abantu abamu baagala tuteeka mu bintu bya suspect. Tubeere ku bunkenke, ku makya, olw'eggulo, ng'obulamu bulinga obutambulira ku biragiro by'abasawo. Nti kamu emirundi 3. Ebintu ebigenda mu maaso byagala kutuzzaayo mu biseera biri ebya runway. Byebiriwa? Ebiseera bya dduka. Runway. Okay. Ffenna tuli mu suspect. Tuli ku bunkenke okufa obufi. Suspense, si suspect. Bigambo byanjawulo ebyo. Ndowooza y'ensonga lwaki ogenda omera amayuuga. Omwago gwansobera gwagaanira ddala okuwummula. Bw'oba omanyi nnyo oluzungu, lwaki pulogulaamu togikola mu luzungu? Solution solved. Ekyatuuse ku muwandiisi Kakwenza, Omungereza kyayita coup d'etat. Kiddemu? Coup d'etat. Kitegeeza ki? Ekitegeeza omuntu okukubwa mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa nga tasobola na kukuddiza. Coup d'etat. Naye ekigambo ekyo kiringa ekitegeeza ekirala. Tekitegeeza gwe kyo. Nga tonnaswala. Sooka owumbeko ku mumwa nkunnyonnyole. Ekisooka, wali osomye ku kye bayita simultaneous acupuncture? Nedda nnyabo. Ndowooza olaba ensonga lwaki sisobola kumala budde ku muntu nga ggwe. Naye wali osomye ku kalikulamu vite? Vite ngitegeera. Esangibwa mu nsi ki? Eyo eri mu nsi yonna buli omu agikozesa nsi yonna teri. Wulira bwajejemba. Bakubuuzizza eri mu nsi ki owoza nsi yonna. Eyo nsi? Ensi yonna nsi? Naye simple question, failed answer. Musajja gwe tokyaswala, wabula kati oswaza buswaza. Kirabika gwe wakubye n'omuwandiisi Kakwenza. Omubiri gwe gwonna n'ogulekako skeleton. Wangi? N'ogulekako enkovu. Skazi. Ate ekikolwa ekyakoleddwa ku musajja oyo kyayongedde okulaga nti ensi yaffe terina political embargo. Ensi yaffe tegoberera bbago lyonna. So malicious. Mbivumirira nnyo. Stop. Kituufu. Kibi nnyo okubonyaabonya abantu mu nsi yaabwe nga balinga batalina national budget, national ID, national certificate, national theatre. Leka nga balinga batalina bwannannyini ku nsi no. Pulira. Sebo nzikiriza nate neegatte ku bannayuganda bonna okwagaliza omukulembeze wa
NUP Robert Kyagulanyi Sentamu. Yes. Birthday. Yes. Njagala okumutegeeza nti okumusembyayo abadde kakodyo. Okay. Weebale kwegatta ku. Ate nno nabadde muterekeddeyo n'amatooke. Naye bakubanga abawagizi ba Seno baagabbye. Olabye nabo. Mukubirireyo akayimba ka birthday party. Kamunyumire nnyo. Okay. Tewali buzibu. Kaako. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and the star burn tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. All right. Mama Joan bwatyo balabika okuba nga aweereza obubaka. Bamuwana nnyo, bamuwana dda, twayagala tulabe ani azinga obululu. Sebo. Tumuwadde, maama tumuwadde, aloge, tumuwadde, maama tumuwadde, aloge. Mukulu. Alo. Taata. Oko. Bajero. Bannange. Nsonyiwa taata. Nedda togenda yeeyo. Tuukira ku nsonga. Mukama akuwa omukisa ku Valentine eno ofuneyo ekimyula, weeyagale, weetiriboose, ng'olinga atalifa. Kale, eyanza tuli ku nsonga ya gundi ndowooza ogiwulidde naye. Kakwenza gwe tugenda okuwa obululu. Wangi? Yeesimbyewo. Anti yatolose mu ggwanga. Bwe tokimanyi nti buli atoloka abeera yeesimbyewo. Wano tewalaba Besigye, tewalaba Kyagulanyi Sentamu. Buli adduka aba yeesimbyewo. Bambi bw'olowooza naye ono teyeesimbyewo. Nga wanjawulo nnyo. Ono muwandiisi. Obwedda nnyimbira bwereere. Bigambo byo bizzeeyo. Nze Kiwulenge Piriton, omuvuzi wa takisi wano e Nansana ku Yesu amala. Twakutegedde. Meya to be 2026. Okay. Sebo nnina ekibuuzo. Genda maaso tewali buzibu. Mbuuza. Singa omuntu yeetuga nga talina ndaga muntu, aligenda mu ggulu. Ekirala. Singa omuntu afa, we tumuziise ne tusimbawo ekitooke, waliwo omukisa gw'ettooke okufaanana omugenzi nga likuze. Ogwo munanasi.